Yes mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekkaanye. Akasana kale singa twaguzeeyo ku bindaazi eri gye bagamba akaduuka eri mu maaso oza teriyo batugamba waliyo amandaazi kankuogenda olabe ku mandaazi oleeteko tugaayeko oba paani ne paani mulya simanyi wadde uzijugeta tuvokola mami surprise kanyini naleese emmere ngangize nga ngamba tugende era we waŋŋambye esawa gundi ne mugamba genda osooka olye kamero yange bindaazi paani yiiya bambi bagamba maasawo obuzinirala tembadde ngenze nabo aba amanyi nti bw'oyogera ekyo kizo ekiba kijjako otwalidde ani otwalira ani maama genda mulya mpa ekisumuluzo bring Mike kiwe Anka Isaac totusuze eno mu nsi Ugatuloye isuzele tukira. Naye Joy. Naye Joy. Naye Joy. Byamusabide. Naye Joy. Tatamanya akoze bisango bya ddala. Matama. Matama. Bayita Joy. Ate gwa namutereza mukama Katonda. Diva ukimanyi nti kuno kuliko ennyumba 3 buli mulyango ne store buli mulyango ne store. Akapimi ako anti nkalabye eri mu maaso. Tondale nga nzikirirayo. Giri miryango kyokka wenkana n'ewaffe ewaffe na wanene waneneko kubanga ku gundi ono oba ali kwana mu 5 naye buli buzigo busatu aliwa mwapimawo gundi anti ku sketch waba walaga neyibawo alina kyenkana ki olina kyenkana ki akuddiridde alina kyenkana ki kati kuliko abazimbidde bapangisa kuliko obuzigo busatu buli kalyango n'akasitowa buli kalyango n'akasitowa. Oh, you want susu? Yes. Bannange ne kati twakava okwogera naye yayise nkoowe. Kati omanyi katubyambule ngenda kwambaza Hello? Hello? Kale naye baleko nnyabo. Ate naye akola sisuwe bakola. Lugo. Kati osobola okuddamu n'onkubirako later kuba nnyina gyendi eno. Tulina bye tupima wano. Amanyi yeshotiko. Omaze oba yagala kola bu yagala pupu teri bya pupu owange wama jangu alimba wama jangu tugende tukole akulimba oyo gwolaba nkuwe ku gundi Isaac oteko bu wipes mu motoka ne toilet paper leeta kakuleeta ani agambye
gwenguzeko ebindazi. Nange akulabako ne hokifa. Wakudduuka. Abadde atunda yennyini muganda. Nangamba ate noonoonyayo ki? Nangamba yiri bw'oba ofolowinga bulungi. Osobola ommanya lwaki tuli eno. N'agamba kale. Mama, eno paate y'amandaazi baana. Gonna gafaanagana. Gammeka gano. 5. Nga mama. Zikantwala bino ttono. Emmere eyidde, emmere ya jjo yafumbye. Afume ensa. Anza kwetera erindazi. Kati balina amazzi mu mmotoka wetugenda okweyagalira awo ng'abalala bibatuga. Ate nomwatu kyoyogedde kituufu oteesezza. Eno yogenda sooka oza kundeetera mayiwoota. Genda muleetera amazzi oleete n'akasawo kange. Where is the kaki? Ogenda oleete gundi. Ogenda oleete ebyokunywa. Gawooma. Pepe. Gano gaani? Yo ifaako gaani. Tomuwa ddamba. Mumenyere. Siwulidde? Anjako. Weyanze mami wuuli. Anja mami. Kale bebe wange. Yanzanya edduka. Akondo kajja kusuula kano. Kuno nze mba mbwagala ku mishana n'ensi. Ku biteeteeyi. Kama nsitya. Ankweza akakano amaze n'okalaba. Aiza kakebeko kali wankwe ku mazzi. Toyagala? Tonayagala bagakuwe? Bino ntunga bituga. Wangi maama? Nedda mukwano nabadde nkubuuza oba otuuse. Nedda nze sinaba kuvaayo eri. Kale maama. Neyanziza Mukama akwongere omukisa. Baakatuuka baakasobola. Genda. Ate n'enkoko yakumanyidde. Nti gwe w'obeera wabaawo. Kuba n'ebisolo bitegeera. Tobba omwana wange genda shi. Abanywedde soda musigale mu ttiimu yammwe. Kaliwo akacupa ka joyi muwe ku mazzi. You want water? Yes. What do you want? Water. Edda baatundanga sokisi nga ngomu. Naye zaaleero. Nfu. Chase awo. Chase. Yes. Yigobe. Abagamba ddene nagenda olete ekyokunywa. Addayo. Talina kuzibu. Naaba atutte. Empale egenda kuddugala eyo. Yagidugazizza dda. Nkweko ku mazzi gange. Baba oyagala yogera. Toba ndibba waako nga sinnaganya. Nekino manyi kijja kwagala woota. Ontuulidde ekigere. Siwulidde. Anjako. Bagamba neyanza maama. Anja mama. Ebya maama we by'okuyita maama bibuza network. Anja mami. Ate nze gwayita wangi. Ono ye Hope. Mutwalireko ku kindaala. Nkwadde mangi. Oba nkutooleko. Kama comics. Tulireko. Tomutwalira mu ngalo. Yiza ku kiveera. Nkwongereko. Bigamba kujja kumali. Kaka lya kabira. Genda bakwekali.
kati gw'onaanywa kituga nekindaazi. Mwenamba waddayiza ako ngambye oyina agago. Joyi bakongere. Nedda. Erindaazi. ekindaazi Yeah. kwako. Thank you. You're welcome. Ojja kukya lumu ng'ozze n'osanga nga nafumbye emmere. Olidde mami? Bane nze temundaga bintu ntya. Ati bw'ogamba kaako bangamba kakaki. Kakoko. Kandi bamanyi kandiku. Joy, Aye. mmere eyidde tulya. Julia. Ebale fumba. Listen. Njafumba kapiraawo akawooma. Joy, Fangi. eat. Okay. Okay. Atudde nga ali ku lusaniya. Bw'obeera ku lusaniya bw'otyo bw'otuula. Abasiraamu abasinga Batuula bati. atuula amagulu agakoze balina engeri gye babikola. Ogwange onaamenya ekigere. Wabato didi yawabato. Ani? Didi yawoti. Yawoti. What? Kapingi. Imangami yawoti. Amandazi. Bani? Aiza kabakongere. Oli muvubuka. Ngitayagala yonga semyekozi. Ebindaazi by'enjagala si bino byagana. Eno tebamanyi biki. Waliwo ebindaazi n'okulya eyo n'obirya ng'owulira mu Waliwo bino. byeyasa bwe biti. Waliwo buno obundaazi bwenjagala ennyo nabulyanga nga tusoma. Munda bubaamu oba eŋŋano nga buba nga rawundi nga butonotono. Buli bwe naguze ejjo. Benyu. Benyu. Ziri ze ntera okukola ewaka. Munda ate nga nnyumira oggaayo ekyo eky'omunda nga kiwoomerera. Ekiriba okijjako. Akuba nakendeeza okulya eŋŋano. Luba lwa lumu nnyo. Ano omusajja Mukama akawa mukisa ddiba. Tudde Mukama azeewo. tulidde ku bindaazi. Tubadde bubi nnyo. Ddeyo malewo mukwano. Kamama ke kaanumye. Okay. Okay. Hey. Enuka. Okimanyi nti nina omubiri? Bidima ye ate yatuula ku steeringi mbu ali mu kuvuga. Gundi kudula. Ali mu kuvuga ng'onaagamba tugulirewo. Kudula ayiikiriza. Ekifo ky'ogamba okugalawo. Singa ali wano singa akamugamba sole emirundi 1000. Bw'omugamba sole wano akomawo. Iki. Buli budde n'obeera mu sole buli budde. Buli budde aba akwesonga.
kino kika era omusajja twetwala mu kike ku mirimu gye teyabadde ne sayiti abadde ng'ali mugenda alina gy'abadde alaga kulambula sayiti naye tusooke ewange banze namagulu nnyinyi anti mbeera nziruka mu muti nanziruka mu muti temubaamu bimbya eat tulabe ebbuto nzikusa anna ate baleka bayise wala abaze kupi simanyi kyesala jamu yaŋŋambye mbw ali kupi jawo suubira kija sawa wakuba simanyi kyo kitundu wawo kiri ekiro nkoowe nsobola okisaakingira wonna ndaba waawu kusete eri mami abatayagala olekeko mmere Papa, for joy. Papa. Kanaba okuva wano mpaka Nkoowe. Nkoowe kiri Wakiso. By the way eri ngamba kiraga eddakiika 25 okuva wemba nva wano nga ngenda Nkoowe eddakiika 25 mba ntuuse kubanga kituufu yabadde asimbudde simbaga 25 minutes Nkoowe eneko oli muwanvu kuno kwe kuguluko kuva ku kisinziiro paka mu ntungo omwana amazeewo nze nnamushika joy nze nnamushika omwana joy amazeewo mulalimu buto libale gyerikoma kirina buto oli modo kozi ono ye yakukuba ng'olina olubuto ng'oli munene nga aninga sweet bomb papa joy papa yo tutandike 1 2 3 go papa yo papa Bagera boy papa for joy papa for mommy papa bakola we bati papa iyo ikula eyange yino eri yamanywa ekula papa halo emyange halo estit eniyusa eno nkwate nange halo halo mami how are you doing? How are you? Hi mami I'm fine Joy. How are you doing? Okay nachukua kano katuni kakalo katuni kakalo katuni mami yete sachinga katuni tuwenga tulabako data wuno Mega
ezaabo endala yankaaga nakugamba nga ze tukolera nga tekuli birabo kati twekugwa mu birabo. Ora mami sifa. Uno. Uno mami cha. Miyako. Awot. Yeta. Wali ogambye otya? Kaya awot. Awoti. 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 Shan. Awoti. Yeta. Anti nabe negamba kisinziira ku byoyagala ezebyo guli ono mukola bwentira balaba nga egezeko nayagala ojjidala njujjeko guli sa down n'ekimuli bwoba ofunye ki obadde ogamba oba ofunye ki bali bameka Chatu bwasalawo z'okolayo tusakolera bana expenses but bwasalawo nogamba nja kukolayo oba 10 oba 5 etuziwa bemikwano gye betuziwa tetukola then bwetusanga tenetuwaako betuwa tusawa ssomero lyonna so zikola nga kuliko n'ekifaananyi ki ojampa bo butishat ezifuuka miliyoni 3.10 naye ku zino muno mbuzi obukuteeramu naye tuba tusobola obugattako nga tebusukka 10 nga tebusukka 10 pieces kyekitegede kyoyagala oyabazambaleko awo nga kuliko nti nno wishes birthday mbozireete naye ng'eva mu mitwalo 5 yenna naye erimu zino zenagamba eri covered n'ekimuli ne tukidizayiningako ku akasente emitwalo 10 ebibiri covered yes ejja kuba obiri n'amaazi twongerewo ekimu nakimu naye nga wandigiko zonna eziriwo nateekayo Kudama Gardens. Kudama Gardens wempetedde. Aha, kati yambuka ate kwambuka awita. Kati olaba zino layini ez'amasanyalaze, n'ebikondo by'amasanyalaze. Obimanyi we biri? Ojja kuba olaba emmotoka eri wano gweggira eya black. Anti kati ndi mu layini eno ey'ebikondo by'amasanyalaze. Ng'okkirira Namba eri Kudama Garden. Anti oddamu n'oweta. Oddamu n'oweta ku nnyumba eriko emizigo 3 oba? Naatera otuuka, naatera. Bane ate otundimungi.
simula ntubula ntuyamire. Tali mutambulira ku location yeeyo. Omutuusa ogisindikira mu kifo. Okawa muntu ka maapu katono bwakanyigamu nga kajja kamugamba wetaba oti yambuka. Abasinga essimu temuzikozesa biziina kukola. Nze sibimanyi. Okimanyi nti nze n'okulayikinga n'okukomentinga ku internet naddala ku YouTube ne ku TikTok nze mbadde simanyi bwe bakomentinga. Nakabitege tebinaweza na weeks 3 nga mbitegede. Mbu ono gundi ngenda muddamu bwenti. Nze sibimanyi. Kutuuka bwe nagira olunaku olwena commentinga ne ngamba olunaku lwe wagamba mbu abantu abakuvuma bonna obawandiika. Ne mbuuza yali awo. Kati wano mba muddamu ntya. Kati kwe kubindaga. Nze buli anvuma nkunootinga ewantu akawunti yo ne nkukeberako emyaka 5 mu maaso. Kwe kubanga nendaba we tutuuse. Nendaba ebivumo byo bikutuusizaawa mu bulamu. Kwe kugamba ndaga weeba wandiika. Zirayo nenkunoonyereza. Nengira n'angamba ebanyiga wano bwe bati. Nalekawo toba blockinga ne tubakeberako obulamu bwabwe butambula. Ate bona baba babimanyi. Nejibe nawe jidduka. Nawe gitabeeta. Ensigo embi emeruka mangu. Ensigo ennungi yetameruka mangu. Naye embi ho edduka speed. Ensigo embi edduka. Era kyova namuddamu nemugamba nti oli musiga tofaayo oli kungulu. Osigidde abaana b'ensigo enkyamu kyekizibu. Naye nze mbisazaamu. Nze mbisazaamu. Nga mwesiimye maama mmwe abaafuna n'okumukisa oyiga okuwemula. Ffe twabiyigayo tetulibiyiga. Ate ekyo bakiyiga n'okyenyumirizaamu. Anti muneeyiye kyo ekyokulwanyisa kye munnange. Ya achievement ye mu bulamu era nyina gwenda gato werabira kuyigiriza n'abaana. N'oleka abasika. Bana kusikira. Nediva kana eno space iri wano mu makati emotoka teyitamu. Eziba ziwera futi 15. Alisewo wano. Twakoze wano kuba kati oli omulabira omuntu yagambye nti Dama Gardens aba yawese dda wano. Agambye ali mugundiya. Kirabika yo. Kati lujja ku kyalumu nga balimu kuzanya nga waliwo n'ennyumba nga balimu kuzanyira mu compound munda mu kikomere. Omanyi okubuuka Joy? Joy, omanyi okubuuka omuguwa? Bwe wati. Bwe bati. Kale tudde wano awantu. Laba eno kabwakola. Training baba bakozesa be batongo eno buka kakone wokalinyira. Akaki. Kakone mupiira. Gwa mu busa. Bavupanze be batenga makati wabo balese mu space. Kato wena buka makati gawo. Tokona kakone. Ojikonera nga bazaawo batayo buto.
kibadde kivuuma kyempulidde oba kiriwo. Yes, babe. Waliwo gy'olaba? N'emiti gy'amasannyalaze gy'agamba kirabika gyegyo. Kiki gye tubadde tuwulira yiiri. Mbadde agambye mbu ayambise ku ddani Nagana. Cool. Put a can. I take them back. My knee. Then come. Get a can. Put a can. Get in. Get in. Ojja gwa. Nedda. Aba leero atutuuzizza. Tubadde tuwulira tabadde yeye kubanga singa abadde ye yandibadde yatuuse dda. Kano kasooka omupeere essimu. Alinje kubanga singa abadde ku ddani Magadenizi yandibadde yatuuse dda. Mpeeyo, mpeeyo. Eno. Hello, Mommy Shiva. Okay. Hey, Joy. How are you? I'm okay, how are you doing? Fine, good. Babuga moka. Fine. That was it. Hello, Mommy Shiva. Negara. Mommy Shiva. Manji. Hello? Yes, ndio ne Joy. Nakuwe? Kura. Siya kura. Koko. Hello, Mommy. You're fine. I get okay. Mama. I'm disconnecting. I'm disconnecting. Manji? Babbe mukubira ku phone. Hello. Okay. Location. Our done disconnecting the location. Angambye location ebe mutuusa n'emukubira.
Ng'okyusiza location bw'oti omutwe n'oguteeka mu kasiikirize. Ngo tubadde tukututte. Sit down. Sit down. Tekabali bakola ebyabwe. Dale. Tutwalayo kabali. Kano. Nakula one. Simukano. Kami. Alo mamsipa. Joy sirika ku. Alo. Negwa. Kulabye ng'oyitawo. Ondaye nga mpitawo. Neŋŋamba n'owo yayiseeko kumulako. Awantu waffe weewano. Weewano. Lino ly'ekkubo lyammwe. Kale nyawo. Nga mulabe n'obulwadde. Tuva wano naye wano kakati ennyumba egenda wali awolaba oluguwa olwo awo ya nyumba eyo kino ki kakati wano kati eno gaapu yetwala abagenda emanju eri waliwo edduuka awo kati edduuka lyo lijja koma wano kati olujja awo bwati awo wano okukoma nga wano bwatono toileti zeri waggulu eri waggulu era okwira n'eri kati ewali olujja lugenda gendawa olujja luluno wano n'eno gaapu eno kuba kati nze space gye neetaaga ya lujja ate nga tesemberedde toileti era nabadde ngereganyiza nga wano bwati wano bwati wano nga bali kumpi nabadde ngereganyiza nga wano kubanga kati olujjaawo kati wano ziri nyumba awo zitunudde awo teyinza bere kuzitoyo erinza obutagendayo eri saagalayo kati njagala ewali space y'olujja wano bwati wano wala okuva wano okuva bwati awo eno yakubo anti wano compound yeddu okubanga omuntu bwajja kutuuka kale kati tukitwale nti olujja luva wane kale kudde eno space yonna terina kyeriko terina kyeriko eri wano Ssaalongo mbadde nawulidde ogamba nti tugenda kwongeramu okwonga fuuti nameka wano edduuka ligazi kale tuyinza okwongeramu kabufuuti okuva awo naye nga wano bwati eno eri eno
kati kyetwagala nga space eyo tegenda kutuulako nnyumba. Kati tuyinza okuyitiranga wano. Okuyitira awo era okudda eno wansi ennyumba ezigenda eri. Ennyumba ngedde eno. Kati twetaaga just space eno ya wansi. Space twetaagayo eno wansi ewatali kiriyo. Kati akayinja kwange ako weekali awo akayinja. Kati wo wano bwati wano kano kagapu kano kakubo ate lengera lujja lwa ennyumba egenda kukomawo wali wano ejja malayo era ng'eno bw'ogira ejja kukoma era nga wano egenda malayo gundi eno nga kitegeeza egenda sembera eno naye egenda kusukka wano. Tegenda kusukka kweno ndowooza era kyekyo. Kale kati mama eno ka space kyentuufu gy'osinga okwetaaga kuba space yo gyaggikozesa ky'oba omanya naye gyasi tetwagala tetuulako nnyumba. Kati nateeberezaamu wano ku kagaapu kano ensi ekula bayinza okwagala ogaziya ekkubo. Kati n'okubala fuuti 10 otuukawo ate ne tufiirwa ssente za bwereere kyova natadde wali awo. Kati okuva kayinja ako okukoma wano bwati kiringa mumiriza edduuka. Kati eno space eba ojja gikozesa gituba tukozesa eno space. Kati oyagalako gaapu yenkana ki? Gaapu neweziba fuuti 4. Ndeeta akafuuti maffe byaffe bya fuuti. Kati eno yo kino kisakate kyaffe ekyo kubanga bwetukomaawo. Kati wali ndowooza eyo tuvuddeyo yeeyo gapya kuwona lujja. Kati kitegeeza okuva bwati awo ne wano bwati kozese wano space naye nga twenyikako ku side wano wetuti ndowooza. Wano ogambye ogenda ennyumba egenda kuba yekola ekisakate kyayo wano. Kati awo ekyo kisaakaate ekyo ennyumba etandikira eri. Ennyumba ejja kutandikira wano teeza bw'oba okomanga wano ako kagaapu ako wano abantu bayitawo just nti ekiriwo tewatuulako nnyumba ebisigadde osobola bikozesaawo kuba kati luno oluze si lwa kusunda akuba oluzi lw'okusunda tosobola beera waka kati byonna biyita wansi then kati wonooba ozimba toilet wali ekiba kisobose obateerako kasirabu waggulu kati akasirabu kasobola otutuulako tanka oba nyumba ya kinaabiro munda osobola gateekamu oba oyinza okwagala otambuza taapu wonna woba oyagadde kale ekyo kijja kuba wali ku sirabu ate okusinga wonoonya ate wonooteeka tanka okabala ka toilet ng'ogenda kasirabu tanka ng'ekola ku mazzi ga munda oba mu toilet. Kati kitegeeza eyo yo eba ya munda eri waggulu ekola ku mazzi ga toilet nabinaabiro na sinki sekyo ne mu nnyumba bwe mubaamu ekinaabiro osobola oteekamu. Kategeeza olwadde bw'oba olina kapampu osobola okussa tanka ebweru n'oteeka amazzi era oluzi lwa pampu tofune masannyalaze lwa pampu ate osubirayo ekirala ki oyagala kukozesa nayikondo teyeetaagisa pampu ebisinga tekyetaagisa kuba pampu jasi byo bibeera wansi tobiraba nako oteekako buteesa ebiswiki yo nikagenda weyagala. Pulaani bwetyo bweyo kyekyo. kyekiriwo oli bulungi
singa waze kukuona nkimubedde nkanya kwetoloola eri akantu kakanya kunzingisa makoona nzikiridde wali ndaba kati tewenzire mu Uganda bakawanvu ninge kuosiriraba nze wenkubiridde nkulabye mbadde eri nentuuka eri ng'ate ndaba bunyendaga kukomawo naye tanayingira naye nze nga yatuuse wano awa nga yatuuse wano anti abantu abamu bagamba ennyumba wogiyingira nga tennagwa gayaza n'okumaliriza nze nkubuulire nga yatuuse wano basina kyakijira enzigi zonna kwezi amadinisa gonna kwegali kati zasasula kozi nga alina amaka amala Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Allcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-27-7-3 Kampala Polytechnic Mengo beyond limits. Ayinza okuba tagayina naye nga ayagala asooka amalirize kati wano waluziro wano maziba gakimawa luli luddawa buloka bazikubirawo si wansi awo deni line kuba terikomawo terikoma mayumba g'abantu likoma mayumba g'abantu so teriyitamu Salongo gwa yatambudde luno luguudo lwakomyewo oluddayo ne lwambuka eyo ne luddayo eri lwambuka ne liguka mu luno ate naawe era lukomawo waliwo ku kitooga awo kyekyo okuggyako nga mulina kye mumbuuza mumbuuze nga tetunagenda mu maaso kati gw'otandika ddi okukozesa wano abantu kati tuli mu pulojekiti etandika kati bwe batugambye nti tusooseko amazzi ekyo ne tukiraba nga advantage enene kubanga tuba tusevinga ku mazzi kati kati obudde buno oba gwalina tuwa plan kati ogambe plan ki eriko egenda maaso anti mba ku mirimu naawe olayika oludda okuvaayo kati mwe bakuni mwe mubeera kuno bamulina be mumanyiiko kuno kuba kati wetutandika okukola abantu tebali twagayo ennyumba abantu mwe basobola ossula kitegeeza tuba tulina okufunayo babuloka ne bafunayo ennyumba waliwo omukazi oli anambuza ku nyumba naye nga si za malidaadi nga si za malidaadi oyo emanju ewaliwo ezo ennyumba ezo ateekamu abantu abazze okukola ezo olaba ezo n'emanju gyeziri kubanga era nange mbadde njeetaaga neŋŋamba leka ntambule okukyalo kuno ndabe ennyumba omuntu ayinza okubeera nga weeziri awo wangi ati bwotuka ku kitundu omanya ekyetaagisa kati ngiwe bwagambye amazima kyekyetaagi oteekeddwa okikola mu buli ngeri
Ewaya 2 pampu ki ya waya 3 ate ya 2 zitya kapasita munda wabwe amaddu akamufumbe ate switch gye wadde bagamba kale ganywa nawe ageza neganywa obusigale naye obuyiwe so sindakewa wansi gateramu neganywa sigadde onaabuyiwawo ekiriwo kati agenda tubuulira ekisembayo kati kyasinki kati nekulwokuna nali badde mba abaana batandika obbakolerako naye kati kyetwetaaga nga Saalongo bagambye nti waliwo omukyalo oli bayogedda naye ku kyenyumba asobola otufunira netukikolako mangu sawa zino sinnabeetaaga nnyo kubanga obweyamo nze nabweyama paka tisinabe nkugamba omanyi maama Enoka sooka oleete kino sooka oleete kino then kati kyemba mbagambye nti neetaaga okuba kino wenkijja kunyambako kuba kati wana wantu laba wetwaga buloka za bbumba kati nze aweeno sibamanyi kuba kino ekinnya kisimwa bwe kimala okusimwa ne kizimbwa ne buloka ne seminti n'omusenyu bwe kiba kiwedde tusirabinga wansi then wansi byonna ne bisigala wansi pampu neyita wansi pipe byonna kati waggulu okozesaawo nga bw'oyagala bwekito bwe kiri bangambye omwezi 5,000 naye nga eringa ezo zettaka n'omwezi munene tegugwawo si anti era ffe yaba balina kugamba mwezi naye ng'omanyi oba wiiki oba nnaku Hello? nze mugabe mwezi gumu sinamugamba myezi kale sibako switch giteekeko sinafuna namba lwakuba mugambye waali awo ne kyetagisa funa namba
tugende ow'ennyumba okubanga essimu yange yaweddeko omuliro. Ekyokubiri nze kye njagala okumanya kiri kimu, amazzi gano tugenda gafuna biseera ki? Ogamba kale twali mu prosesi nga twagala gazimbisaako, kisoboka? Kyali sobose kubanze programu yange ejja kuba nti ku Lwokuna bengenda baleetera bana abakondo abagenda otandika okukola ku Lwokuna wiiki eno. Ennyumba ebeerewo kyekiringa ekikulu ndowooza. Ku ebirala sijja bagamba ate mubakwasaganye kino ate kino. Tugende okusobola kuwa ennyumba omulabe. Anti ayina tegeera abantu bwe bagenda otuuka. Oba tulina kudda naffe koolwo olwebajja. Simanyi naye ng'obudde bwe buba buli osobola okujja. Tugendeyo kubanga ojja kuddeeyo. Ogenda onesimu yange weddeko omuliro. Nze nange era gono bwagambye nange era olwatuse nasenoonya tugenda kubeerawa kikulu nnyo. Ate kya giraasi kiki kyemmyufu tekirina nnyo katawa wanga wakka. Nemugenda nga tomanyiiwo surprise. Simanyi omukazi agenze. Oweeyo agenze mu sapuleza abeera mulumu we niye eyandaze ennyumba eyo ennungimu kati nga muli abatono ndowooza eri nnungimu kkono ffe n'amugambye ajja kutunyeza eno kubanga ffe tuba ne seminti wilbaro pipa biki ajja giyonja eyo obwatyo niye angambye alina gyeyagande. Simanyi zika atambuddemu taliiwo zika atambuddemu yangambye eddaka agenda mu sapule kiika yagenze mu sapule. Era mulina omunoonyaako. Bajja kulwawo. Nebajja kubanga z'ennyumba weeziri eyo nene ennyumba nnene yonna kati awo bwe mba nzize n'enkiriyalinga eby'ennyumba n'emala n'enjira. Walungi anti yange kyenjagala ennyumba ey'okumpi kubanga buli kimu kibeerawo ate nnene buli kimu kiteekawo kye mwagala ate era wasirifu nebawo n'ebitayinza ebimu bibeera wabweru awo. Sirina bwenyi kyebagenda kusaba sapule gaabwe kati. Ndowooza ngenda kuyiiya engeri gye nkomawo eno male okukoneka nkugambe nti ndimaliriza.
kati enamba eyo girina bulungi ono kati gwe kyokola yiyo engeri gyokuba nga olunaku terunnatuuka njakomawo oba enkya si lwakubi kyembadde mbala kiyitemu naye nga kyekiri ennyumba weeri kubanga mukazi mmulabye twogedde bulungi akkiriza kumuwako omwezi gumu mugambye tugera kwerawo omwezi gumu guyinza n'obutawera kati onokwoko omwezi bwatwalako ennaku mmeka wiiki bbiri kati ono amaliriza then namwe ne mugitwongerayo kiyinza otukolera bwe kityo sikyo mwami nokubeera newe mu lusimbuka lwa nsonga ebintu bingi nnyo toyireeti bingi ebiteekeddwa okuba katuba mugenda kukola muti nyabo ogalamuko katono sibeeta nyabo omukyala wawali agambye yanga nti bagenda soma sapule oba balisomerawa bali leero wawuwo wala kati mubuuza oba alina enamba y'essimu olina enamba y'essimu nobuuza buuzaawo waliyo ali okubasobola okubuuza jjajja oli awo enuka weyagala tebakubuza ali ku ssente weeriya nange mpa ku ssente neeko jjajja gawadde ku ssomero siwetano nyawo mulungi nnyo asese twagala basenga awo gaapu eyo Hello? Ki mukama nga takwata ssimu kati bwe mba ngenda senga wana akola ki asima azimba kitegeeza family mba amaze ogizikiza ate wano Bagamala kwa ki? ngenda okuba enduulu gwajja sooka musindise bya saawa mmeka nakabira wakati ani nikati mukuye mugenkana ki ate lwaki mwagala kuntikale bloka ziweddewo kakati maama wange kati twagala kulaba ku nyumba sebo tuweerezeyo buloka tewali buloka
namulabye kuko kiika agenze mu sapule alabika agenze mu sapule kubanga badde ayagudde nono mwana n'amugamba naye emitwala sente ezo maama tusabire leetaano anti maama tetuli tugenda kusaa musozi katono tugende ate ate kyekirungi bwe bulambulukufu bwekiro. Halo? Halo? Hello? Ewa? Ojawa? Eh? Onankubira ng'osimbula tulabe kuba mbadde siriiyo eyo. Essaawa ye yali nga maze omwaka gumu ku nsi. kama ajja kukoma okyaliwo olina kuba mulamu omukisa ogwo kati kira ku bantu bawe tulabe ali ku Airtel oba ku MTN tumukubire direct oba mumpa ku namba ye. Tumukubire direct oyogere naye naffe tugisigaze. Ndi mukwandika. Hello? How are you? You're fine. What's your name? What's your name? Eh? Wale ogenda wa im? Gwe Joy. So, nyongero bajjukiza. Lwaki sibawo ate ba photographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasangaawo najja nankumbi ni ya Cobbins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02
for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo oyina gwenga just oyina meetings zo zokola nengo oyagala zibeere covered. Bobo oyina housewarming, oyingira nnyumba yo, byonna babikolako mikwano beekwate babayise Hypex Studio. Bakyabakubira ssimu. Babakubira ssimu. Kati waliwo omukyala ayagala kuzimba waggulu wano emabega w'akanakabaka amabaati amaddugavu. Baagala kuleeta ebintu byabwe. Hello. Muteseza muti. Atwale kisenge. Kale katumuleki. Nenzibalaga. Banange ekisa. Sajja yanvuma n'empulya n'engamba oba nkuze nnyo. Amagezi gesirina. Naye ate ng'omanyi abantu ababi mwe bali mu nsi naye n'abalungi bangi. Mama n'ansaba. Kyokka bannange. Bannange bantu bannaffe. Tukusuubiza kubeera baana. Tojja kwejjusa lwaki watuyamba. Nsiibye bulungi. Mpozi egonoleta abakambwe. Abakambwe abazi. Abaana banoleta abazibu. Bajoge maama waffe. Peter n'abaganda emitwalo 10 ate ne bakaaba. Bakaba olukaaba. Ndowooza oba etaano abakkiriza ndowooza. Okumala omwezi ogwo ndowooza. Nsonyiwa okuba tawaanya mirimu. Kale. Ebyaffe wano batututteko amataka gaffe naye nga tukikola nga ffene. Tetukola kintu ffekka waffe. Oli mutuufu. Ekwatagane banne. Anti kati ekizibu kati laba ng'oyo omwami namusitulira ebintu ebitiyo. Ensuulu n'atwala. Ebidomola byonna n'abitwala. Baketi zange n'azitwala. Naye kati baketi yange teyagize. Ebidomola bino biteekamu yongerako n'okuvuma. Naye kibi. Amazzi yampaako kimu kyasigala ebyo. Naye ddala obwo bwe buntubula. Ne nfuza amazzi ebidomola 2 siringisi 5. Ate n'ojja oganvunira mu mukadde niwaba tategeera bulungi kale niwaba mwana muto ng'atunda ekintu okitaga mu bba. Omwana ndeetera engege emu eri kugumu kakaaga ezitali mutwalo ogwo gwa nnanga. Musonyiwe Mukama. Namusonyiwa nze. Era n'ebintu byatampadde oba aleese oba taleese nze nja kusigala. Kibi nnyo. Nyumba mujituusiza. Eno muvuddeyo. Anti Ntuuse. Ate nga ndaga waliwo abantu. Nangamba kumubuuza oli atenda. ate nga naye alina. Kubanga naye agambye bali wano. Ate wagambye walungi. Weewuunye kati oli obutabaawo okwe bugenda mugisaako ssente. Esewo.
ono tayina nedda ssebo sokoleeteyo nga 1,000 ate agambye tagiyina ate nolwo ate kati wabula bobo ssebo kinnya kyo kyekitwala amataffaali sinze ate kiki olina n'okwongerayo ng'ebisatu oba ebibiri gwe sooka obawo 1,000 ebifaananyi nze sinatuuka ku site naye nga ebifaananyi mbirina naye nga ngendagendawo nkusaasidde enkya twagala lisiiti zaffe nga zivaayo kati leero ogenda ku site kati nkuweeyoko kale ne kakati era omukadde kati era twakukubira mu ddaabu kati aba agenda kutugana okugendako ewalala era zizino za ddaabu kati muba mugenda era za ddaabu naye nene nyumba nene wano walungi osinga wali naye walungi tozi ego onooleta abananyiza mukadde waffe abagenda eri ogenda safaari eri tawuni gye bayita batya simanyi yeeno wano bayitawo bati kirabika neeri bagiyita bootansimbi wanje jjajja nedda twakajja n'abiteekako kati bakumanyi kati bakumanyi bulungi kati bwe yamagamaga n'akebera namuno mu nju nga talabamu n'asumulula olukuba n'asooka nga n'omwana alaba omwana yamulaba yali tannateekako agenda okumagamaga ati ng'omwana amulaba awo waggulu jjajja awo wansi waliwo we bookera bulooka oba toyagala bulooka ng'ate n'oyo yaziguze wano ewa yaziguze wano ze bazimbisizza wali ze zampeddeko obadde otera oba nazo nze mbeera nazo mbeera naye kati saawumba nga ndi mulwadde ejja zifuna muno mu kyalo bajja zikufuira eno ziringa mu sente meka kati nga gwaba nazo nze natonze 200 awo omwana nabadde mwana nga nina bulooka ze yazitonze 200 buli omu 2 mu 2 mu 2 emitwalo 22 nga abatikka baali balabe abantu batekaatika wabula singa twafunene ate mwagisanze embuuzi abantu badde tetwetaaga abatikka kati olaba bwe badde kusaba ssente ezo sebo wabula zo sente zisaana ennyumba nezo semba tugenda kukwasa katonda waffe
sente zo ntono zetukuwadde ne sente zolamula ennyumba nazo ntono weewuunyi ndaba kinaabiro sitowa oyinza okulemererwa nonaabirako tetunaba kubitereeza bulungi naye toyireti weeri wali endagano omwami ekyamazima tuwadde sente zaffe ezo zembadde njagala amazima tetulina bubeezi naye nga zo sente zekyenyumba tojja kunimba ti nja kukozesa wano wokka nesigendako wali amazima mba nkulimbye mutuufu siyinza kwemba misana kati omwezi bwe gugwawo ate sibongera ku sente ezo ate tusobola okugira omwezi nga tebannamaliriza kati awo era mwe abazimbi temuli ba mwezi abazimbi temuli ba mwezi tusanzeemu omutayimbwa gumu tetufudde abula tweyanziza maama tukoze dda naffe mukama tuyambe tuwere n'empisa tuleme okufuuka nga bali abakunyiza mugambe nakwata embaawo zange zaali nemuwa embaawo nemuwa buli kimu nyabo babi nnyo mu nsi abantu abalungi bakyaliyo tinga bulaba bwoliyo n'abalala gye bali abo babi kati wantu walungi bulungi ddala sete obuzibu obuzibu bwaki kyabakola alijjoko kubanga kati mukadde kyabakola etafula alijjoko manyi ffe tukozesa abantu bangi gwe sijja kugamba nti nogundi manye mutima gwe namanye mutima gwe kyetaga noyawula abantu kale ekyo kyo bwe kiri kubanga nze sinzaga ti nomanye omutima gw'omuntu gwe nokweta kiyinza oyinza okweta omuntu nga mukesi toyinza kumanya bibwamu kati n'olwekyo naye ngaomwezi guli gumu guno oguddako sente zakwogerako guno omwezi olwaleero mmeka erwe muwandiika nti okuma nga bweziti kwata ebifaananyi musajja gwe tasobola nina kugira before lwakuna kubanga okwose olwaleero mmeka lwakusooka kati nze mba nkoma ekandabe wano kusimu mbaddeko ne sente zamwana zanterese kaze mbamuwa then ngiri gira ebintu byo tetusobola oziteeka ku simu yo kubanga nsoke mubuuzi oba tazeetaage mu bwangu nsobola oziwa anti gwe zwaleko n'omwazi ono gogenda ozigye ozi mukadde tajja kwekuba kangire mu kifo ky'okuwemuka ate nga nkuteeza abeeni nsooke nteekankaniwaka kubanga siziinayo ewaka nti ziizino kashi kati nsobola ozikwatakwate nentuuka nga nanyiniza kale
nze mbeera Gogoyenga. Bulenga. Mumanyi omukatoliki mumanyi Patrick Chemangama Ekereziya Katolika ng'eyagala Leka nkuggalire mukadde. yali mukazi ate nga eno ku palishi nja kukandira amagulu maama wankwata Mukadde kwa akasunzo kano sikerabira mu ngalo zange. Mukadde oluzi wano lirudda wa? Oluzi. Amazzi no kati tegabula simanyi nze sikima amazzi. Era omwana namugambye amazzi tanka yange yafunye akatuli ne gagenda. Nali ngenze waffe ye Masaka. Kagenze okuddanga amazzi gagenze. Naye ye yaŋŋambye kimu nti mpozi agende mu National Water tusike mazzi. Naye kati tubadde tukima eno ku bbowa. Kati bbowa oba yafa. Ndaba abamu bakwata ebidomola bagakima eri ku luguudo yo gyegali. kati no maama ono walabisewo akalimu baba basobola okumuwa luno olw'okusima wansi Olw'okusima nange nali ndwagala naye omwana nadde namugamba tukusima olwo wansi tya tuleete zino gano agaba Naye nga olw'okusima lusingako olwansonga oluteekamu tebaddamu kubanja. olw'okusima luli lutya sente ziri zitya Kisinziira kumala okulaba olwe bagenda kola wano then awo kijja kusikiriza okukola olulala tolaba wamabro Kubanga agaawota gano bwe gaseera bbirubiru n'empewo kyokka ate nga gano agaabano agaabano oteekamu lumu n'omala. kuzimbako buzimbi kayumbako nga gabeera naye bo tebakkiriza beetaaga bakibalemu balabe. banaagalaba bajjakkiriza okusinziira ku ndabika gye banaaba bagalabyemu basobola kuba nga balowooza nti malalamu tolaba Nenda zano tegali wala nnyo bwe mba ngaalaba kiri ekikondo kyaki. Wabula simanyi naye nakyewuuziza dde ekikondo ekyo. okusunda bagitta naye nsuubira bw'oba ozimba waliwo abaleeta amazzi waliwo omwami abadde atuleetera amazzi mu kamotoka aleeta ebidomola 2 yasooka bituleeteranga ebidomola 2 ku mutwalo 5 emirundi 2 kyekyo ndowooza naye kati ali mugumu kitundu ayinza okusaba ogumu ekitundu kwebiri nakoma okumanya ng'ali gumu kitundu kuba ganona wali n'ayanguwa kuba tojja kutekozesa ono owakagaali n'omalako obeera n'epipayo kati ono n'akuleetera n'oyiwamu n'okola emirimu n'oyanguwa ewembadde nkola naye amazzi kati gali eno ku luguudo nga mmwe abaawano ku luguudo eno gyegalira ate waliwo n'omwami akima ku ssaawa eno ey'omusana ekidomola nga kyalukumi obadde obiyita byamuzanyo eno toyitayo ekyalo Ne mukyalo nno bwe gatyo. Ne mukyalo weebityo ate mukyalo baseera osinga mu kibuga okimanyi. Ate mukyalo waffe nnyo. Mukyalo funa ekidomola eky'ebitaano bane oba gaba amazzi kika kyago. seebaawo yatukinira amazzi era ne bw'oba ozimba bw'oba tokozesezza oli ow'emmotoka yagaleeta aleeta 5 naye ng'ekidomola kyakumi ozimba oyogedde nnyo naye simanyi nze kuba siga kimisa kati oli omwami yeyafuna omukisa yazimba mu nkuba ebintu ng'atwalanga kati ffe twamulekangawo ne tugenda mu nnimiro amazzi n'asenanga bw'ayagala Ate n'akubba. n'akugamba nasenyeeyo 3 nasenyeeyo 4
azimbye olunaku lulamba nga kimiro bisatu kyakola bulungi nnyo najja ng'ayogera nga wendi mpulira kakati bwayogera teyandaba kati ono muzzukulu wange n'amugamba nti jjajja waali awo teyavaayo namukatooyi mwe yali ayeere beewuunye yeewamba nange kyennakola nyanguwa nentambula nenvaawo era yaleeta mutwalo ogwo ku sandeezi omuntu ddala oba otegeera era nakati bajja piki agikweka eri emiryango waliwo zigenda mugasa ki ezo ati gwazimbira munnanga ate abagenda ebweru benkana naffe abasigala kuno ebyo bigambo abaffe bazinoonyeza kuno tebazira kyogamba ebyo bigambo omukisa mu kibuga ne mu kyalo yakubbanga ye bagenda bweru ndowooza nanyirenju waali kyogamba teri bakwera kuno basinga beeba olusente ebyo ebyali byadde ebyo okangaka abantu kati batabakangakanga nti nongenze bweru gyenkola olowooza abantu bagijjeeyo pampu yagijjeeyo Luda abadde ayimaliriza ne switch amaze ogisibako ne mugamba agikomyewo kale kanjogere naye katikati sikakasa lwaki ntereza buteebereza tekezeeko omuguwa kya lwaki ntereza buteebereza kwata wano enoka kwata omuguwa ogwo lwaki ntereza buteebereza ate nga wendi mukomewe ne Uganda mukomewe Uganda mukomewe Uganda bana kati awo mukole Mariamu ne bagamba mugijjeeyo nze sibyagalayo mbadde nzibye omuntu oyo badde mubbye kakati wano kati wano tonaddayo ogenda ku geeti otuse ku geeti kubaja ali mukuba masimu agera mumaze so janguko wano awantu wano nga wazimba wange ate sewa tokwegamba ogambye wagalako fuuti nnya niye ogambye eno togenda kukozesa siwe kiri tusigadde nga lujja tekina buzibu akantu okalaba nkagala mu senta bala fuuti nnya weziti naye nga okatadde mu senta akati ako akati tokateeka wewookuma webala fuuti nnya nti obala ebbiri mu diameter nnya kasa kiba nti tewagenda beerawo kisenge zonna ekirungi nnyo zonna teziggwawo ati nze mba njagala abatambula bamenga kutambulira ku kko abatambula okugenda emmanju nga tebatambulira ku kko ate balina ekyokakolako tegeeza kati nze kanteeke wano akati kano ye diameter kati gwe kwoja opima bwoti nga okola otya circumstance sikekyo ekityo kirina okuba maze akakonewo lwakuba bwe banakajjawo wano wegambye tebajja kajjawo vaawo sekute wano nekwasa mukazi wo n'omugamba nti omusajja ali eyo baneetanjagalirako ddala amazzi nga ga bbeeyi eno
Ayayayayay. Ono oluzi nno seboloza lwa layisi. Kati kyekyo ndowooza. Kale kaawe kati. Kati wanga guno mugwangu gyeyo gutegeeza ssente gu kutegeeza nti kati Enoka nzizaako ensolo eno wali mu kikomera obeebaze munnaye babakoladde ekikyamu mukazi agambye bababbye ate nga nabo bajjanga ffe bwe tuzze kale abaatusooka bakola ddala ensi yabawa amazzi ebikola nkumbi nsuulu biwiribalo biki konkona bakugulire ne babibba ne bamuvuma olwokuba nti nesomitono ne baba nga bakozesa amazzi wiki nga bbiri ne bamuwa omutwalo tyani abantu si bangu nabo gaaliwo agatanka nentino yabotoka Kale lino ligwawe eriba liddayo wali kukuwe kale ndowooza kyekyo kujjako nga mulina kye mumbuuza tobimanyi wajanga omuntu abagobye wane eno nti muli ku ttaka ly'abandi kitegeeza obeera olina okujjayo kitegeeza mba nina anti bebuzoote kibimanyi si waawo naye kyeŋŋaba bano basanga ku ttaka layike tomanya munnange oluusi nebahuga bakuumirako banjulayo abantu ne babamanyi bano bwe bali bakola n'obalaga ennyumba kiba kitegeeza wano nga tetunatuuka process yonna kugwa tulwasooka kubeera nga tugasenseyo kidomola muguwa kubanga process eyo gy'ogamba kitegeeza enyumba eteeka kuba nga ewedde musobola obigonzaamu ekitono nomugula tanka kuba kati antu watali masanyalaze musobola okukozesa genereeta mubitya byanguya emirimu ate bya bbeeyi nesi ate genereeta tubeera naye wali nga tugitereka bagambye ebidomola 20 mitwalo 2 akuyambye nnyo mu kitundu kuba nga babadde ku mutwalo 5 ne kati ba 10,000 tegeeza bw'oba ofunye tanka osobola amafuta agammeka agajuza tanka eyinza okukola ewiiki ne kati wano amazzi tegagenda nnyo bulooka kuba temulina tewakuyiwa timulina kokoto gye muyiwa amazzi ga bulooka tegagenda nnyo naye nga ekyatanka tukise mu kasero tukole ebyanguwa tuzasooka tuge oluguwa nga bwemusoma
tuyinza okugula ekintuutu ekyangu musobola okugulayo akano akeeru netankira si ya bbeeyi tanka si ya bbeeyi tuyinza muyinza ofuna mutafali ne mukiteekako waggulu bwe muti oba muyinza ofunanga abakola babeerawo wano newebeera wali nga waggulu wali nga musako olupira nga musajja eno wansi nsi bwe muti nebeera nga gavaayo endaba biyinza okuwanvuwamu awo ate nemugamba ate kwegamba ate munaayo omugwa gugenda kumuguwa naye lwakuba obunkenke bubeera awo kigambe batulina amasanyalaze sokozesa genereeta oba amasanyalaze naye nga gwe mukama ekyo kyekyo kirungi nnyo era omusajja oyo musimbe emikono nona gyotuula yona muteeke ekyo eyinza okubeera nga byenkana n'ennyumba eno ebbeeyi ebintu ebyo byolaba muzanyo naffe katunoonye bakirayanti bye batuwagire mu bizinensi ye oli awo nze nange nsangibwawo namuŋoona kikulu okubeerawo kwesa omukola ekitiibwa okubeerawo kati obeera owummudde bonna banne mukama mpozagambye nti tinange funo sifa wange tunyalesa omunazalesi kyosiga kyokungula akikuwe nga bwokyagala sifa nga adde bulinga emirundi n'emirundi naye enoka naawe olimba kanti Halo? Bakoze ki? Bakoze ki? Kuki? Bwensonyiza musitula mulabeyo. Olwoswala. Joyi. Waya mwaji kutuliddewa. Bakusitudde baby. Yasigaddeyo ku site. Waya. Joyi wamusitudde. Yembisa tepu. Mwagenze ne kiti ate. Yangu. Tutandise nno. Wendi, kasita wendi. Sigala mu ttooyi. Aiza kalabayo. Bayi, sigale eyo. Tudde. Mudduke tumudduke. Naawe okaaba. Eno kwakuba omwana. Akabi. Atidde mugalidde mu kayumba. Abalooza agenda gwanya. Waliwo kano. Bane bakubye omwana wange. Eno kakubye. Anakubye. Ani? Ono. Sengo oba bisatu oba bina si bisatu salo enyumba je soko gule wa diva sagala biwuka
Joy kikulye. Wamma tekijja kulya. Mami wendi wano. Kyagenze. Nyumba omanyi nti ofuna ennyumba n'otatawanya bantu bana ekirungi nnyo ate ne muba n'eddembe lyamu n'ekyatutte jjajja oli mu sapuli kikoze bulungi kubanga eno ennyumba yo Salongo nnungi nnene ate nzigale bulungi okwagala ne banneiba n'oba wane kasente mulava ebeera muba mutandisa awo okukolagana kubanga naye abalaba neiba eyamufunamukko kubanga si ekintu okyemalirira kizibu era tewaliwo weweemalirira okuyisa n'okumanya ekitundu katakolako omuntu gemukolagana ng'amanyi bulungi nnyo mufunamu nnyo ni bano bebamuluna bano bamukola bubi abaliwo bano bazimbe bagera bamalirisa ne bakola ebyo ne bamuvuma ne bamujerega ate nga abadde ebintu ebyobwereere weewunye buli kimu kyetwagala okugula yakirina weewunye buli kyetwagala okugula akirina ebyo ebikola naye bamunyiza kati ayinza obutatuwa kizibu awo kati mpozi muddeeyo nayani yakajjeemu pozi maaso eyo mpolampola mama eno katamanyi kwana bulungi bantu olaba amuje kwabiri nakkiriza etaano okakasa ogamba amuje kwemeka kwabiri muje kwabiri gabaddayo nayamanyi okwogera omukyalo ono oba olina saba newegayirira nokuba bagenda kunzimbirawo ekisa naye ngaoli wa mukisa bwanani kama akikolera eddala liva wana siwagale obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate